Lwaki Museveni okuwangula Obote Museveni yabala bazinga Obote bawamba President Museveni ekireka nga President Museveni ayine mundu 2 mu motoka General Salem Sane Katumba wamala bamutasa tiyakuba kusasi mangwago yefuula fala nalinda mukulu we najja namutasa ko road block ne yegonza bamala kufa mu lutalo nalo kalaga kalaze ontegede bulungi General Salem Sane yali akola mu government y'Obote ebiseera ebyo ne Bakatumba wamala Museveni bamutasa road block nyingi tiyavanga yo kwewaana tigo Obote ondabye nina abantu mu majego oli fala kati this revolution chegendo kuletebwa abagwagwa bano. You must think ahead of your opponents. Wako oyina embira gyoba mungo oyina kubala mubazi kutuuka woolaga ng'obugwagwa n'obusulo oyina obuteeka ku bbali. Ekisooka nga bakunegotiatingira ove mu kkomera. Mama Jane tali mu mbeera nnungi. Jeno Muhoozi nga yakakwata ababe ba Miriam Matembe. Miriam Matembe yali minisita wa Museveni. Miriam Matembe ya Savigi yakola Constituency Assembly pebasooka. Olaba kwata Miriam Matembe owaabwe. Kati gwe mwanga kivumbi no buwanga agenda okukola ki. Lwaki tobala situ lwaki oboyagala kabapande. Kati bali mu political ndulu bamwita political karaoke. Nti bwalaba audience achamuka. Political model. Bwalaba audience achamuka. Aloza nti audience ina makulu. Wako Katonda kali kuonya views. Katonda nakuonya endulu. Katonda nakuonya kabampano libo mazenga bajjo. Zile ngenda ku mukolo njagala buli omwakola ebibye. Sagala nakunkubira ndulu. Sikwata ngoka zindalo kwogera ku mukolo mu bampande. Kati bana omusajja omukulu. Oyo omusajja alina degree mu political science. Oyizo to butabala oyo opponent ahead. Mu principles of management Jensen Makerere University bagamba think ahead of them. Think like them. Tolerate them. Wako abantu abavuganya government ibadde bali mu government eno munda. Abajivuganye bako abantu bamwanga kivumbi abakabampane kwa bafuna population y'abagwagwa. Ayogere kigambo bokuvuba mwe bajje ndulu. Naye omuntu ngo yagala enchuka ku mutima ekisooka discipline. Njagala ompe yakatamingo Obote base mwogerere ngavuma. Dr. Besigye yali musawo wa Museveni. Amanye ebyama bya President Museveni. Mpaya akatambika munga avuma Museveni. Mpaya akatambika munga Besigye avuma Janet. Mpaya akatambika munga Besigye avuma Muhoozi. Ne wa mudamu intellectual wali na yale ojja kwebuza aliruzira. Fine Besigye aliruzira. Kwa yali akola mission ezitufu ezijjako bwekibanga kitufu yali ali mu byaddala tali mu kabampani. Besigye yagala ndulu. Ne mjagala ombuuze. President Museveni yagenze okulayira kolonga aliyeka. Ngatali na mama Janet. Tumanyi mama Janet yali ovudde omusabira kufa. Bo malaika malinawo. Yego omukulembeze kukolevo ya mwanga kivumbi. Oyagaliza otyo omuntu okufa. Ye mpaya political statement mu Janet yali yakoze ku opposition. Waliwo omuntu government ne bana yakusiba jagamba bakoleki. Njagala mpeyo Janet yakola di political statement ku banabi abufuzi. Kale fine osobola okuvuma President Museveni. Kuba ye mukulembeze ali mazina ga ntima. Osobola okuvuma no Muhoozi yitadde mu byobukulembeze. Kati Janet government ovuma wati yagaliza okufa. Njega tubemu ne lugiki. Njega mwe nabona bana Uganda kuluno nabategeera mwe kake mutegeere. Kubanga nupu boba yekumira mu busiru bwabo jana yataga mu state agent. Bekumya mu bintu bisatu. Walona kakemupike ne busoga. Museveni yakawereza milioni 10. Nakalagira bakalayize ka comedian. Mukatuna nga wenga tuli kusimu ne bala. Kaja mukane bajjo va kulopo. Semanyi bajjo liwa area. Ngakekeni ale mwakatufu. Olokubati zendi open. Simanyi ngamukazi bakali ya sente nganda baka comedian. Okoba kakubana bangi. Nina ngamba katika kanonya mazingira sija kaddamu. Kwabo bamanyi nti basanyira ku mbeera z'abanaku. Twaba okola show ano yaje akola video. Yakola video. Kane ngamba kano sija mu amasingira kwa musajja atamanyi nakwogera. Ne byayogera binyini sibitegeera. Kubanga nze nesenyonyo talwangu lwa abantu babiri nsenyonyo amanye ebyange naye. Mpuliza bulungi. Lwaki sagamba Lubongo ya. Lwaki sagamba Bobi Wine. Lwaki sagamba ngalukola. Nze omuntu mbako naye buzibu. Senyonyo kati yakendezeza amalala. Lwa personal team. Era mulabenga yakyusizaamu kubanga manyali n'amalala. Okay. Ontegede kunjogede nesenyonyo kwanga nze byange nesenyonyo mbibanyi. Kalika akasoka kajja kanfulungutanirako. Kati akoboka vuma nakanyiga ndi bajja vuma. Mukati mbadde kugamba. Nti elevo muwanga kivumbu yavudde mukume ya Rose anti ye Bobi Wine. Nze nga political philosophy. Mugamba negezi waza nnyo. Muwanga kivumbu yabadde abala ebintu bibiri. Either mukomera gye yabadde. Bino byenjoga tebiriko bukakafu. Bibyo. Nze kubaga siwaayiriza. Nze byenjogera tebiriko ki? Naye nganze deep thinker. Critical thinker. Analyzer. Philosopher. Muwanga kivumbu yabadde abala ebintu bibiri. Yegomba amaanyi ga Kyagulanyi. Ndino njagala
gamba buli muntu ali mu opposition amanyi ga Kyagulanyi mazaali tiyagakolera mu kabampane. Kyagulanyi ali international, Kyagulanyi alina following, akutte family ye adduse mu Uganda gwe Mwanga Kivumbe we Butambala ng'olina n'emivuyo mu Kosase yakweka fayiro z'aba microfinance zonna n'Amongi ozze ku stage ovumye Amongi ovumye Mama Janet ovumye Muhoozi tetumwagane Muhoozi tulina lukusala omuvuma butamiivu buli ovuma Muhoozi obutamiivu oba ovumye abatamiivu bonna mu ggwanga njagala ombule Muhoozi mutamiivu we kali mu ggwanga nkiza kubuka kafuntu andi kyengamba bwe tugamba nti Muhoozi mutamiivu ye mutamiivu ye kali mu ggwanga kyogamba abatamiivu bonna tebategeera bakiwe wagira dabayimiriza we kolome tebategeera gulwacho bochikakasa abantu nti mutamiivu nagamba tovumanga omuntu apangisa tovumanga omuntu sirimu tovumanga omuntu obwavu bovuma omuntu omubwavu bovumye bana Uganda bonna bovuma omuntu omubutamiivu bovumye bana Uganda bonna omu agenda mukunywa omwengo nga alina ebizibu talina kyakulya si buli anywa omwenge tayagala kunywa ki omuntu omwanywa omwengo gulwa stress Uganda nenda kunseti singa kuno ontegedde bulungi bugamba abatamiivu ate babezaawo economy neko okuta akazino lovumye CDF Muhoozi no bato mwagala n'obo mwagala muwe kitibwa nga CDF nti yakulira amaki kiriza gana wako nsomesa mu abavubuka mwe n'abampuliriza nti Kyagulanyi oba mwagala bato mwagala muwe obuyinza ti yakulembera opposition mu Uganda muwe kitibwa kyenga Kyagulanyi Bayibuli yagamba ati bakulu afa mangu era Bayibuli negamba nti obuyinza buva wa Mukama Katonda bw'oba tuyagala Kyagulanyi yakulira opposition ye Uganda bw'oba tuyagala Muhoozi yakulira amajege ye Uganda bw'oba tuyagala Museveni ye president we Uganda okuba mubiti president wa Uganda muwe ekitiibwa nze Uganda yensi yokka genda bamwevuma abakulembeze obutanjagala tekitegeeza kunvuma gwekola ekituufu ojompangule ondage ntokola ki buli lwonvuma kabonero ka bunafu buli olaga nti ompana kabonero kwa bugwagwa buli lwompemula nze nfunamu gwe mankulabisa nti wehuligani kubanga Katonda tawa basirusiru ntebe singa bivumo byajjako mu 7,221 singa okwemula kajjako mu 7,226 buli olibera omukulembeza kina kino nkinenyeza Kyagulanyi yaganda okuvayo kugamba ku bivumi bye yabireka ne bimulabisanga huligani kati Mwanga Kivumbe oli mukulembeze wa Buganda okutta akazindaalo osabidde omuntu okufa Bayibuli egamba nti the best revenge to your enemy gwe kubeera successful Mwanga Kivumbe ng'omukulembeze omutuufu yandibadde asala magezi kujjako Museveni nga talina gwatyobodde talina gwavumye bwe yandibadde successful ekyo kyandirumye Museveni okusinga omuvuma tosobola kukwata kazino kandi malayika ali mauti eno na Janet yakola ki nzo omuntu gwenjagala ovumye muno politician Anita Amongi ovumye Anita Amongi Mwanga Kivumbe okimanyi mwakolanga ddiru na Anita Amongi kigambibwa sente za hoteli yakuwaako Amongi abadde abba n'aba opposition bonna ba Mwanga Kivumbe kati wano ali mu kumwejjamula okuba omukazi ali mu bizibu n'okuvuma Amongi kikyamu omanyi embeera Amongi gy'alimu Amongo embeera gy'ali lwaki oba omuvuma lwaki oba omwagaliza ekibi gwe Katonda katika kyabadde ayagaliza Amongo si yakifunye njagala mukoze population y'obasirusiru wako tebasekerera muntu mulwadde wako tebagaliza muntu kufa wako tebasekerera muntu ali mu bizibu sawa zino emba nkuwona n'ofirwa nzijewo n'enziika ne guno gwe mulembe gw'olaba gujja okuziikirako omulwadde bakuvuma ku mufu kitegeeza no population katasobola jjuwa bakubingawo bw'ogenda n'oziika nga tubadde twewalana nga bayomba kubanga bino byejjuza obusirusiru ebyana bya Nuupu birimu obusiru bungi byo birowooza bigenda kusiba biwemula bigenda kusiba bivuma mu bivuleeta enkyukakyuka kati kino nkirayira nga nze mukasi kati tasobola kuwa bagwagwa nkyukakyuka Katonda Museveni ekyamuwanguza Obote empisa Museveni okusindika Obote Museveni yagenda ne yeegoze wa Muzeeyi Nyerere n'aliko mumeninga Museveni ng'agamba nina akalenzi wano akataaka empisa Museveni we yajjako Obote tiyamuvuma kyeyakola Obote okimanyi yakwata akena n'akwata abantu be n'abakola bulungi n'abawana obuyinza ne ssente yandiga mwe najjako kitaamu ku bufuzi kamba walane obukulembeze Katonda yabukola ki naye kati n'ensi y'abagoga era bigenda kukoma omukwasama bivume biwemule bisigale bwe bitengala bikyali mu nnaku ebikola ki tosobola kubanga ekyokulwanyisa sokuvuma butategano kantu ogenda kujjako omuntu kati bano Museveni abakubisa busiru so olwagire kati naffe abategeevu bateeka mu mbeerere mu okulwanyisa gavumenti pakati Museveni mubi ne bane bateekayo bikolo bimufula omulungi kati Museveni ajjako kukwata nga wavumye mukazi we yakutte nga wavumye mutabanyi we yakutte yennyini nga wamugamba olulimi terukyasituka kati wakuba emigo nga ndi Museveni mubi waliwo ebintu byoterawo omulabe wo nga Katonda mukulu gugenda kusinga njagala nkubulire wako twejjemu obusiru nga bannayuganda wandika bakoza strategy y'okuvuma tegigenda myaka 10 mpayo kakigi nakamu ke bali bafunye Museveni alina obuyinza emmundu n'amagye tasobola kunsanga n'anvuma
ansinga amanyi ne akogereza bwogereza kyo kama ye Museveni yali badaina right okuvuma Museveni alina sente solo gulaba bloga bavume Museveni takolagana muntu avuma muntu ne kati nibyajira obugwagwa n'obutasoma bane mudeyo musome nsaba abazadde ku TV ne radio kati nze emakete batukiriza kuvuma nze nemba sikwagala ngo nze siwagira Museveni nekusanga wagira nkubulya bulizi manifesto yange ntula ku TV ne nkusomesa ebibiri ya government Twina program jitukane ko kutusomesa abantu ebibi ya government nga tetuvumira twina bwe tuyobodde tetusobola kukakkanya abantu balala because makere bakujjako primitivity bine byana bya nupu biri primitive kachiroza bo mulabba jona afaako ki no kwataka zinalongo limukulembeze no yagalizo omuntu okufa okimanyi nupu yakafuna emirambe ebiri mweno season ngabaloza nti gobagalizo okufa nga tafa kwa katonda yesigalizo obuyinza katonda takola nga gwo yagala katonda akola nga yebo yagala wako buli olisanga omuntu gwotowagira leno omukuba buli olisanga omuntu atakuwagira n'omuvuma gwe musiru buli ojja kusigala mu yembera y'obuki kati nga tebakoze mindset yakugwa mu hooliganism kuvaamu magezi mazali nga bibirowooza nti okuvuma ku TikTok ne comment kyekyamaanyi mukati wali nkyuka amaanyi gampedde muwanga Kivumbi yandibadde alungamya abavubuka nga vice president statement ye mu kuva mu kome yandigambye be bandibadde balimbalimba ne Museveni ate n'abasibe bonna abandibadde balagana empisa abasiba nyo bayita mu komena bagende bakola ebintu byabe mu kyama byagala mawulire byo kasa bayina bigwa bitabivu byabyo kasabi kunga wow Museveni bamujirako mu nduru echecho awo Museveni abagenze ebitayina strategy abantu bayina okola ebintu mu kyama mwanga Kivumbi ovudde mu komera gendo okola ebintu byo mu kasirisi Miriam Matembe yali musiro okusirika Dr. Besigye musiro oluzira jali okusirika gojmandi mwandu motobona yayina action into ya Dr. Besigye Neo mulaba avuma. Elias Lukwago. Mu bulwadde bwalimu ne mu kunyigiriza kwalimu yalina right okuvuma ne agamba nza busijja kubavuma kanfe. Ye muntu omugunjufu. Wako mudeyo musome. Mune bude no osome ebintu biraba bulala. Nze da naima into okumula kinfula wakabi. Kanagenze mu banko kuteka yamanyaga abantu babagoba. Babloga ne bagamba tusoba kola bawe mula. Kuno okuvuma kukuteka ke kikolimo. Okwemula kukuteka ke kisirani. Barakati bali bayina ekisirani kyo butafuga. Kwa bayina ebyokulwanyisa bimeka bo bagamba amazima gembaga bagambo yo state agent begumizaawo mbo yo wako state agent kaso bagambe kyo mbo state agent bayina byegumya ne state agent ati yajjako government Museveni ali state agent wo but si amujjako kwa bayina ngeje begumya muno obusiru bwabwe mukatuna mugulu ngene nchuka chuka teri mu bantu bagezi ngateri mu mpisa teri mu kumatenya oyiraga Museveni mpozi nga bayekola diru ne muhozi bamuleta afuge njagala nakino kati mali mukigenda bakole bavuma kabaka bavumi banadini kati banadini sibe bayambi muwanga Kivumbi okuvaayo ne babavuma muvayo mwogere muvayo mutulwanire bebabi batuma gamba jifa tuwagira semanyi oli baba galabo okuwagira kibe kya mpaka tubasobola kujja kugamba nti wako tuli mu lutalo olw'okujja ku gavumenti ereese obwavu tubasobola kwinonola namenguzi bala mujakutte abasajja ono babi ne bo bakozesa kuvuma lwafuna akazindalo ku nyimbe kuvuma kati muwanga Kivumbi ko n'okusoma ko kwakuyamba ki nzina badenge ndagana diguli njikomi okubu ne oli yangamiti jimale nenda omuntu omusajja wa Buganda abadde MP nakozesa olulimi olw'ekisiro sawa zino wako njagala abantu bakwate ngo ina ne sympathy lukaga ina sympathy entuufu waiswa mufumbira ina sympathy entuufu basawuda malade bayina sympathy ki tebayina gwe bavumye nego ate muwanga mukulembeze yandibadde ke kabonero kali tuli mu ggwanga ery'obulabe ti abantu betwandibadde tulabira kate basinga obugwagwa n'obusiru abantu abandibadde batulaga ekitangala ate bebatambulira mu kizikiza kati omukulembeze wa Buganda nga muwanga ovuma otya vice president w'ekibiina kitegeza ekibiina kyabagwagwa kati agenda kubira mu lubongoya wange manyi njagala nnyo lubongoya njagala nnyo Katana njagala nnyo Nambeshe nezaka yakyukamu nezaka igwe mwayitanga zondo zaka takyavuma Linaze Driga mulaba akwate nayogera ensonga ye bino ebintu byokanga kanga okuvuma byaggwa mu magezi use common sense situlwa mugende musoma akatabo kaita the police agamba Machiavelli agamba nti bw'otula n'opponent wo tomulaga mpi